olukati abagenda ku mirimu mbalaza mutuuka bulungi ebweru waliwo abavaayo waliwo abatandika obutandisi shift eri bakola mu shift abeena ali mu bisanja bakola bisanja kisanja kiba kya myaka 5 era nti ebula bakola n'ekyogumu ekiri nakyo ekisanja mwezi bakimanyira myaka giri 5 olunaku luno lwakusatu nkoza kuba nti oli ku mukutu 89 gatenzebbira bakulu soka wali wali soka wali bulungi nnyo kiwanda wali sabuza batuliza sebo abatuliza mbalamusiza kama yebazibwa okubakuuma medimba kuziika tubadde bako musinga eyo wali twafiiriddwa mukadde waffe mu kikube mukadde waffe kutuba okuziika musa Justice Kalima tata wa mukanda wange Jumaine Chemani w'omuluko ogwo na muganda wange Fikiri so jembadde era nimbategeeza abadde bagenda bagenda ngenda ate okulaba emirimu gya Kabaka weereza ate n'okujja n'endagala okubalamusa kumena n'okwongera okubasaasira abayise mu wiiki eno ate era nga kampeni yaffe bweri njagala bakulisa mu n'abadde mupowesa abasomye bangi banasingo n'abantu ba Buganda bangi twasomye ate namwe beKyaggwe omweresejjo Katikkiro nawulira nga agugulawo ne minisita akola ku nsonga za bulungi wansi Kabaka gwanga guno gaposa bwodde ate obwa Kyaggwe gwatandise eggulo obw'Ekyaggwe bwo gwatandise eggulo so mbakubiriza buli mugenda ne musoma kiyamba nnyo kubanga kibongerako obukugu emisomo egyo buli gibeera mu Buganda mbasaba okugijjumbira mwenna gye muli kubanga bwegijjumbira tovaayo kyekimu maybe tukwanye kyonna okuba tusobola abantu bakole profession they become professionals mu agriculture ebyokulima kati emisomo gino gyabangula naffe mwezi ogw'omukaaga nga Banamityana North tutesitese emisomo 3 ennaku z'omwezi zitandika nga 5 naye nga 6 tujja kubeera Kikandwa ate nga 12 ne 13 tujja kubeera Kalangaalo ate nga 19 ennaku z'omwezi 2 tujja kubeera Bulera disitulikiti zonna ezitwetoolodde mugenda kuŋŋaanira awo tusa ebitongole byonna ebyo by'obulimi era tusuubira okuba nti tuextendinga invitation yaffe eri minisita y'ebyobulimi obwakabaka wa Buganda ajjeko alabe ati ku bantu ba Kabaka abali singo naye nga kisinga mu byonna be bantu baffe okubakubiriza mmedi balime emmere ebamala okulya ate basobole n'okutunda kiri ennaku zino ffe nga kisoboka tugamba lima emmere ey'okutunda ofiseewo ey'okulya ye campaign ate kisoboka arasisa tutwala kuba National Resistance Movement kuba government eri mbuyinisa na government ya Uganda nasebe ne banyaba batuuliriza nebaza Mukama Katonda tusobozeseza nate kubanga tukyawuliziganya bingi ebibaddewo bangi abafunye abantu bafudde ensamba 2 Easter holiday bakutama kwa gasande nsamba 2 kulikeyo mu Easter abagimu bulungi ekibi kiriwo nti ebintu bino bibeerawo lunye nga biddiringana naye tetufuna kyakuyigamu naddala obubenje bubeera mu nnaku enkulu ate nga reports ezisinga okuvaayo ziraga nti buli abafiira mu bubenje bafiira mu nsobi oli abadde ayisa oli abadde adduka nnyo olina abaana 7 ne mukyalawo naawe kennyini odduka opapa olaga wa gyolaga bagenda kukwata leeti ekyokubiri okupima obudde kyembadde ngendako kuziika mu ssaawa 8 simbula ssaawa 4 simbula 4 genda otwale obudde bwo otuuke okakkane obubuuze abantu yakugojja naye omuntu ogenda ssaawa olaga wa ssaawa 8 simbula 6 mbo emotoka gyenina nsajja mutusookeyo wadde naye sisubira nti kyabuvunaanyizibwa ebyo tubiyigireko ezino ensobi meddi singa zibadde mpya jjukira luli baatugambanga nti kuliko omuzimu ku mukubo galiko emizimu muguba guyitawo muguba guyitawo usitule emotoka
no ndowooza tweddeko ekyokuntu ky'obubenje kabenje kamu maybe kakosa economy mu ngeri nnyingi economy obadde onywa amafuta motoka yo waliwo agikolako service abaana bo basoma abajooza gwe kennyini emirimu gy'obadde okola obadde ogula emmere obadde ogula ebintu olaba ebyo byonna kati oba obijje mu saturation biba bivuddemu oba okosezza economy so tubeere babuvunaanyizibwa bangi bye bakusuubiramu. Nagamba abantu nga bagenda mu Easter kunze beewale nnyo oba onoonyo oba omulalavu ko bajja kuba amawulire asonze akasaale wabadde afaanana asonze akasaale kyojadde alina ebyomwebali no maybe ebintu ebyo tweddeko loza tweyanze sebo KAIJA kuba FBC kyalimu FBC kazi okubuuza mawulire kyaliwa DP akyaliyo President General wa Democratic Party Mau semala mutubuulire samala muyekera sebamala yadduka mu gavumenti nagenda mubuyekera so speaking kiwe kyobuuza kinkaza tani kugula kulooza mbula kalwa abagala okundiivula ninja otwala mukusago n'okulamusa abasajja n'abazana ba Kabaka tuli mu bwambe bwa kuno njagala okubeebaza njagala okubayozaayoza abavudde mu Easter njagala okwebaza basohaba Medi ne banno olw'okusiiba ezamala kyokuyingira ennaku 10 musabire eggwanga lyaffe kubalaga nti obwomo buli kyemusaba Katonda akikwatako ate n'akikolako so fayiro ya Uganda mugitwaleyo goma ebyo jjo okwogera sijja bigamba wano naye ng'osobola otwalayo fayiro yaffe n'ogitegeeza eggwanga so tubeebaza Katonda amanyi okulaba entuufu tebamuzizika twagala okubeebaza twagala musabire eggwanga lyaffe lino erinnya limala mere KAIJA halonde limala Ssaabasajja bwabanga akukkiriza n'otuula wano ekyo teri kitiibwa kirala era buli akusanga kwebaza mwebale kuweereza ku radio ya baffe so twagala okwebaza n'omukisa ogwo n'ekyo ekitiibwa aledda sipiika kyabakwanjudde kiba kimala onagambye kasajja ku radio ya Kabaka ebyo byakko bantu bamumanyi Medi wali omusanze buli atula ku Medi ate kati amula ku Facebook obalanga bonna sebonange kwendi balo era obusinga ofuna akali babi no basoma ko babera ko Medi nze ndiye ne Masaka nze ndiye mu America nze ndiye kazira rumbiza kaita sawe nampuliriza n'okuba bakatooka nga balebo Kiwanda Analyst RCC ate ne Harold KAIJA ne wali mwogere ku beene yanjala okutanga nti ku beene mukirize ye mu constituency yange ey'Obwakabaka bwa Buganda mwogere ku beene nimanya nti titunkubaganyako birowoozo ekyo kibeewaza n'ekintu tewa beene agenda kweza emyaka 8 egy'obuto ate ku Sande kuno asiimya gyasimbula emisinde yajja gisumba mu 2 ssaawa abadde Dr. Twakawasa tugamba tugisaa 12 kansi professor namala dda kutujja emisinde professor yagambye 12 konze ngamba misezi wankonze buli Dr. Twatugamba olumpa ddako nze nafuluma atugambisa 12 mujje bena agisimbula 11 nga yatugambye 11 muri bataka nga tutuuse kuba vena yabata atagenda okutaka toliwo bena tusimbula 12 njala tufunire awo leero mu 1994 July 26 sizabazungu zatandika ekibiina kyebeta Joint United Nations Program on AIDS UNAIDS ben kyatandika mu 94 ben mwalinga ambassador era ben yakulembera
okuwonya enjiri okulaba nti obulwadde bwa mukenenya bukendeera n'okwekebeza. Katikkiro yagambye jjo yagambye ffe abasajja ffe tukwana kyala nange tewudde Katikkiro wabamanyi yaga Katikkiro yagambye ffe tutandika osanga AIDS teyandibaddewo nze kituufu kale ffe tutandika yagamba yamutandika yagambye nti wali abawala abakalukalu Katikkiro yagambye waliwo abawala abakalukalu bannaluwali naffe abatutandika kinanjo kyankimizi medizi ngambye era tegeye bangi batono ddala tutunuulire bene obuyinza obyakkiriza kutambula nabwo obwakulaba nti ambassador kikyega United Nations Program on AIDS UNAIDS ate n'emiramwa bene nazize nga tujaguza emyaka gy'obuto esooka ne fistula wava natandika na lubiri tutambula kati ate tuli ku AIDS kati tugamba nti ajja kwongeza emyaka 3 era enkya bene ajja kuba nga tujja kubeera ffe bayise jakubeera mu lubiri nga ffe bayise ojja kwa baluwa omujja kuliza ku rediyo jagenda nammwe kinyala kutuukako nti enkya bajja kuba kusaba naffe abasabanise bagenda kukulembera nga basalira bene bingi ebize bibaawo jatutunuulire omulamwa emisinde gya Sande njagala tuyita AIDS mpolampola kujja kasobola beena ajja waliwo obwina alaga nti waliwo okukakkana kwekufuna obulwadde buno ate n'emisinde gyennyini gy'oku Sande sokedde mu constituency KAIJA kanve buna katono KAIJA obuzina lugugo beene mukwatideko mutya njagala okutwala omukisa guno okwebaza beene olw'okusoosowaza ensonga y'ebyobulamu. Medi buli lwenza ntera okugamba nti gavumenti erina ebintu bibiri byayitutte nga bikulu nnyo, ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza bikuwagala, ebyobulamu ne bikufuula omulamu osobole okukola. Era nga n'ebyenjigiriza ffe waffe nga tulabye ddala abaana nga bali ku basale za Ssaabasajja gye bali emanyi afunye ez'eddiguli twatandikira n'okola CBS nga nali ndi mu secondary ono omwana nabbuto katugemanyi nti ki ti medical doctor so nti beena nga wotumuyita maasomogi bateekayo rediyo yeeno ate nga fali kumpi 10 abantu yes ensonga y'ebyobulamu ebadde enkulu ensonga y'ebyenjigiriza ensonga ezigwe actually ndowooza gundi zitwagamba ebizibu bya Uganda ku independence baziyita poverty, ignorance and disease. Obulwadde obutamanya kati okumanya kibadde kikulu nnyo ekyo gandi wano theme ya wano tambula n'okumanya era ojja CBS ezo okulwawo kuweggulire ng'ekyalinoonyeze kwettuufu eriyo n'abaagala nti baagala okubreakinga oluusi ne babika n'abatafudde ne bakubula kino nga si kituufu naye ne bakikola so beene nga nange fistula isooka kitegeerera wano nga beene agembwa ekyo kyajjekanola nti alabye embwa ekyo kintu kino teri akitunuulidde kakijjeyo nalubiri sikosozi nalinga akibe mu luzungu nga sikimanyi na mu Luganda abantu abadde basikoso si bangi nnyo era nti Ssaabasajja naga nti abantu abo walabeka teri abatunuulidde nnyo abantu bayiga obutatunuulira bintu kasoli amayamuze kati kyasa kunkwata kati ekyensonga n'abaana gikwata ne benaga nti era nti omulembe gwe tuli gujjukira nnyo nga Kabaka mwenga abasajja be yes abasajja be tukulinya Kabaka atunuulira ekintu kye mutataddeeko nnyo maaso ye n'akisaako amaaso obulwadde bwa siriimu abantu badde nga atuse abalinga abuvaako ate ne bongera okuyingira okusensera naga nti nomu obwambasada omulala yaligambye yes naga kubeera mu Africa nga nze kuli ambasada ebyo tebintawaanya kambere mu lubiri n'abantu bange nagamba kubanga abantu be ebuddu jukira nga atandikira Irakayi atandikira nti abantu bangi bafa nga siriimu ate ekizibu kye kyaliko
nti atwaliriza omuntu nga mulwadde n'abanga takyali productive nga nakyalinayo kyava nti n'abanga ku byobulamu abiryako nnyo ssente nga omusolo takyasagguwa kubanga takola ate nga ali stressed n'abaana be ne batafuna oluusi bw'atuuka okufa n'abaana enafe sasa naga nti akati eno ye campaign gye ŋŋenda okutambulizaako era medi campaign za Ssaabasajja zina kye zitusaba ekikulu okwongera ku ddoboozi lye eryogera ku nsonga ya Federo nti singa Buganda eweebwa Federal government nebanga eweebwa ssente ezimala esobola okwekuŋŋaanyiza omusolo esobola okwefunira mikwano gyayo gyebajje n'esobola okugamba nti akati olwaleero tulina eddwaliro nga likola ku sirimu yekka tuzimbye eddwaliro nga likola ku fistula yekka tuzimbye eddwaliro nga likola ku nalubiri yekka tuzimbye essomero nga li special nga sente bami n'aba gwanga kati olaba nti tuyitambye abantu mujje mugule KIZZA mitwalo ebiri kakati tubone projection oba sasa yabasuubira oluusi sente zitavaayo bulungi naye nga singa alina Federo ye najja n'akola statement nga aggulawo olukiiko n'agamba bannange olwaleero eno yagenda ffe ne batematema bajeti ya Buganda ng'ekuŋŋaanya omusolo ng'ebyo byekolako waligenza okulaba nga Buganda efuuse kyakulabirawo kinene ekisobola okutambula Uganda yonna kuba nze bwe ndaba byakozeeko nga afuna obuola obusulo obutonotono zino sente eziva mu CBS n'endala n'ogamba singa omudidi oguva mu Wakiso oguva mu Kampala oguva mu zino district nti ng'ayinako waaki ne waligambye nti mu ngabana Buganda enaafunangako 30%. Njagala kutegeeza singa campaign kubanga omukisa gwe tuyina bene talina kyatugamba ojjukira okugema olwokwali kuganye wane Emabega bene yaga mutwala abaana mu abantu badduka emisinde ne bajja ne batugamba wano okugira omusaayi abantu badduka emisinde waliwo okugema okwali wano okw'obulwadde bwali bwa hepatitis omwena munga nabona buulirira kuno hepatitis B hepatitis exactly it's ear dangane ear CH hepatitis nabwe nembulya ki wano kakati gwe tobuuliranga nnyo wakati ke tumalinya kyo ono tujja tubuuza tutangwiri yes nti nabona olaba nti gwe bwobadde towulira nnyo n'akuyamba buleme okugenda kukutuukako butandisa obulwanyisa eyo campaign bene twagala okwebaza nti olabidde wala nnyo era njagala okubiriza ne bonna tosobola kudduka funa abantu ng'obusebe bugamba nti wali tosobola kusiiba funa abantu b'osiibulula kwata ogula emijoozi 5 ng'ogisobola emijoozi 2 ng'oba kagobeere gumunoga nze sigenda kusobola kudduka medi genda odduke obe ng'olina kyotaddeyo okwata owa nti yeetaaga akwasizeewo tetwetaaga mumala maanyi twetaaga tumulage nti buli kyoteekako amaaso kiyamba ffe tekiyamba ye kiyamba ffe ali mukutunulira abantu be mulabanga bwolaba nga Papa Francis gubagamba yeba mwita papa ow'abantu abantu nti oli bw'atatunuulidde nti bene awo w'otatunulidde waateeka amaaso twetaaga watadde eriiso ffe tusewo maanyi ngaye bwagamba mutunudde wano nga ffe tusewo maanyi bwagamba ntunudde wano ojja genda okulaba nti nga bwe tukwasiganyiza tumukwasizaako omulimu gw'abatandise kuba yagamba akoleeza ffe ne tukola ki ne tuseesa kati omulimu ogwaffe gwakuseesa twongeremu amaanyi abantu bajje badduke kampeyini etwengere naye nga sebo namba 4 eyo gye mutuula ensonga ya Federo era medi nkusaba oteekereyoko omulamwa tujje twogere ku Federo osanga olusandu banaawulira ebirungi ebiri mu Federo nga kino bajjaga nti awa ebyo ebiraka bitulemye bwe tunaabikwasa beene n'abikwasizaako wano ne bakwata ew'Ebunyomo n'abikwasizaako awo ne bakwata ew'Ettoolo ow'Ebusoga n'awalala tujjagera collectively nga tuzimbye eggwanga lyaffe nga ligenze ku ntikko Ssaabasajja Kabaka owangaala Ssaabasajja Kabaka nkuyozaayoza olw'okubanga otuuse ogenda kutuula ku myaka gye 68 egy'obukulu sebo Ssaabasajja nange nyina omukisa
kimozalibwa nange 11 enzalibwa gamba nyina omukisa guli awo nti obera nti mweyo wiki nange tuba tusembedde so tukwebanza nnyo tusaba Katonda wakuze omujozi ako yese bono omujozi naguguze nga lwakise so kaija toli wa mujozi oli wa mijozi ogambye so anene kwaje ngambye tangu tukwasaganye emijozi bayitirivu so honorable Chwan toliko tukwatiza Ssaabasajja yasesezaamu yakolezezza tusesemu yakisooka mwenna muliwono muli basajja Katikkiro yalegayo ffe tukuba n'abakazi tubasiiga AIDS kati beni tumukwatizzaako tutya yakolezezza nze kisooka kyenjagala okwebaza Buganda n'Abaganda nti ebintu bino babitegeera dda beno okumutuuma maaso moogi bino byonna bikulaga nga Kaija badde agamba okulaba mukimbadde muyisaako amaaso ate ye n'akiraba ndowooza implication y'amaaso moogi kyamaaso galengera kakati ekisooka abantu njagala batunuulire emisinde gye tudduka buli mwaka nga statement yaffe ng'abantu ba Buganda KAIJA okuvaayo kwaffe mu bungi omwaka ogwere twadduka 8,000 twagala Katikkiro tugambye 10 twetaaga 10,000 yes no kubanga emijozi ko twagigula ne giggwayo ekyomukisa omulungi ku luno Medi nti omanyi buli kintu kijja n'ebirungi byakyo naye COVID ate bwe yajja ne batukkirizaako okuddukirako ne magombola gaffe kakati ku ssaawa 12 ffe abaawano mu Buganda wano kumpi bano ndi w'e Masuuliita bano bannamitiana tusobola okujja ne ku ssaawa 12 n'omaliriza n'omaliriza tujja kujja n'Honorable Nsubuga MP waffe yatukulembedde n'omaliriza n'ogenda emitiana nosanga nga ewange musaala ateeseteese era kati mbadde naye musaale kubanga energy nawe gisimbula n'amasaza 18 nago gajja kubanga nabo basimbula kakati ekigambo mu kyonna kisinga mu kino ye statement yaffe ng'abantu ba Buganda ekyomukisa omulungi beene siwa ffenna medinze ebbanga limmaze wano have been built by Kabaka. I can admit that maybe gomanyeta alikuwa yange nzija wano nga sinakkirizibwa nakwogera ku radio KAIJA najja wano nali nsaba kugendako ku mambo bado mba nkyayogera omuntu omu yali akaonaga nti gwetaaga mukavubuka wagiranga proga bagita kavubuka weeyogerere kezimbira kati mba nfuluma olwo tukyali eri ku Bulange mba nfuluma Medi nambuuza obadde oyagala ki muvubuka nemugamba sebo olwo ndi ku university nemugamba nze Kiwanda mbadde njagala mu mambo bado nange njogereko naogenda kwogera ku ki nabye munaba mwogerako nagamba kenkwadde omukisa jangu olwo tujja wano tuli mu kifuufu wansi wano naye little did I know nti beene yayina eriisa erirengera nti twalina okuteekateeka abakulembeze kubanga awo ensanga balutamaguzi yentandikwa affe ne banamboze Mpuuga Muwanga that was like our nursery ate nga nze ndiwe NRM Mpuuga kali amagwa awe tuli kati nga ndiwe NRM kubanga bambagamba nga Eremengo wabeerayo no nga nze ndiwe NRM langa mmanyiddwa that was our nursery ekyo beene yali akirengedde nti bwe tuba twetaaga okuteekateeka abavubuka abenkya eno radio abamu bagirako birango naye nze njiramu okututeekateeka kakati bwe tutuuka ku kino ekyemisinde it's our time now ng'abantu abakulidde wano ng'abantu abatendekeddwa ng'abantu abademolded obwakabaka bwa Buganda okuba nti tujjayo statement era bwensanga omuntu yenna ku lunaku olw'essande lyale
nga tusobodde jase mitwale bino ganti kanteekamu mujozi guno at least genda ne taatawo ne baba tasobola kudduka agwambala atula wakajjajja agwambala atula wakayetololekawo mu lujja. It's a statement gyetuwa nti Ssaabasajja Kabaka enteekateeka z'otambula nazo tambula nazo. Eri abasajja maybe it's a challenge. Zonaku olumu nalowooza nti oba singa ne family planning eno baagiyisa mu basajja. Abasajja tulina engeri gye tusobola okukontrolinga ensonga eno. Mmwe abasajja mumanyi bwe tuba tuliko we tubadde KAIJA kyangu nnyo okugamba nti kati ekiseera kino awatali kwambala tewali muzannyo. Easily omusajja n'okimplementinga n'omalako n'omwaka n'ebiri naye bannaffe bali abalala oluusi batendewalirwa mangu. So ku mulundi guno beene bwe yatulenga naga abasajja mukulembere kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno sooka otunuulire abaana bo bakyataaga okuyita ddadi. Nabiri muzungu awandikadde mabaati nzikigeza mu dictionary kati president awandikadde mabaati. Kikyenonya Honorable KAIJA, kikyenonya RCC, kikyenonya Kiwanda. Bishop agamba nti kuno okusalira abantu omusango anti-corruption court yakiyita selective application of the law. Gwosiguliza mu KAIJA okukozesa amateeka application of the law okukozesa amateeka nga kokola kubamu ate abaana ne ganyiga poliisi. Kakati oli yagambye take political action. Mbandi awo nabbanja n'agamba bannaye ne mu nsaasi the seas okuvunaana abantu bansinga bugezi buyivu sisobola nemanya balina experience obeera mu bantu olinayogera ebyafaayo bye anti bakibapisa n'otya kandooza nabbanja abasajja abantu babeera mu bujje ne boogera ebyabo. Nasoma Ireland nenvaayo ngenda Bungereza, nasoma Holborn nenvaayo ngendako e Germany Berlin nenvaayo nga yabadde kakumiro wokka. Wasole nayogedde gyeyasomera Wasole Wasole namuyitanga wano ku Parliament ya Kizobaga nani Wasole wasoma ki nayogera asooka Makerere tulowooza nti wawaggulu wasooka nave Makerere nengenda nensoma omusolo nengenda nensoma omusolo taxi nabatebe lwaki ofaanana bwoti lule mwivu bwati. Kakati nabbanja yaga oliaga take political action nabbanja yaga nti abantu nze nvunaane kubanga nabbanja neninga omuntu alinga naye nakola nange neegomba kate nabbanja ye mukama waabe ebimusobera bwe yali alowooza nabbanja bw'anaakula bw'ayagala okubeeranga kati ate ye mukama waabe. Nabbanja yingira mu meeting mulimu otafiire mulimu speaker nabbanja nkulenje kati otafiire mulimu ab'amagye olikwa wapi olikwa wapi awo otafiire koko yamavi oyo omumanyi otafiire aliza okulabawo muhwezi mugamba ebyo yali poliisi kati olukadde agafuma speaker secretary general Lumumba Sejeno kati nabbanja ngenda nampirako mumotoka nemusaasira konza nabbanja kazi wattu ate nabbanja wamala okwogera ebyo ozesaawa etuuse Kiwanda mukama wansi okuza kwogera n'abantu abuuza obuyigirize bwabwe oli wava nati munvunaane bansinga obuyigirize kituufu okitegedde bansinga obuyigirize kakati ekyo kyo Kiwanda mukama wo yali walasooka okubuuza abantu obuyigirize bwabwe
obusobozi uyigirize obuyigiriza abantu tubabuuza kubanga ayina Anderson kile kyembuza mu ayina ebitongole ebisooka kumuyamba okukibaita profiling abayiso yes no ne kibira kyabwe ng'ekyenare kubanga mubeera n'abantu mubeera mu balina ku fire n'omamba Kiwanda yasoma CV nga mubeera nayo yes kandi era CV oba abeka kibata region nti byonna byozookola okuva wansi kakati ekyuma kirezi kya Kiwanda ekyo kati bikyenkubuuza KAIJA eno bagiyita hakuna mchezo yali akisanya kyalo kino mchezo kyali ky'abavubi mwenga kusaidia opposition wanatandisa okuluma kati atirika tumusaya kutirika meddi neyanzajo ekyo kyonna namusaidia nga ntali matali kyakola talina atandise ampuliriza honorable Kitutu omuziza yeruzira era bamakoti balimanya balamuzi era mbadde simusuubira mbu ayinza okuteeka bwebamulese abamuyimirira Kiwanda nyenzi ngambye kagendeyo ndabe ekiki ekiriwo naye nasobasoba mpola lino mwana yajjanga yatadde t-shirt yero ebise Facebook ajeti waawo okulaba Kitutu liso lyali lyabika yigo sobola elise limuno notegeera omu Dr. Kitutu yasomesa Kegayazi yali musomesa yali minister wa energy and minerals ati omujja n'omutwala okulembera Bakalamojje tebeera mugundi aka demotion nakyo kisinze oligoba biwa anti kakati nserekono onkusona meeting betudde yes ogenda kusoma birango byabafu oba wa Kabaka MC wa Kabaka ate kakati MC wa Kabaka njagala tumanyi tugala kugoba ensiko twala bubi biro soma birango soma ebirango nenda bamu kuzala walankawo simu yekasoza yogera mpola mwami nsereko nenda tugambe ndoza obadde waffe bbanga mbadde mubuyire bubi bagala kugoba bugobi okesoma ebirango byokumakyana 12 nakyo kisobola kukeera jakusabye 12 n'ebyomukaaga ogw'ekiro ebyabafu adatyaza bakayija omugabo Robert kangende kwesijja kuliyiga ozakadamu tekaliimu of course byonna bibaamu Kitutu ozatalimu abazala walanka abasajja bugobi fatizo ogaba kyalibo bakugobye ebirango singa mbadde gwe zibadde nekuli ebigirulanga kateri akuyozaayoza kusoma birango kitegeeza nti wali waka nti wali waka Kitutu ono dokitoza naye akutekajja of course nako kate kubanga by'omuttaka bwewanga obadde mu kyobaddemu obukugu akulembera ate ne bakuwa kyotaliimu otera gwafawagiza omupiira tebampadde enamba etali yange bantadde mu kugulu gye sobola kuyita yanomulaba nti manager alabika nze takyakola musaba nsamba wali agaanye so medi njagala okukwebaza okutulambika obulungi ku nsonga ezibala ensonga y'amabaati eraalidde amabaati galeekaanye bali kuwulira Kitutu bamuleese addewo kazi kanawe genda muyimirira nze okulaba nga bamuyita Simon Mulongo yali minisita yali MP mumanyi namukyazanga ku mambo ne ku CBS yali MP bwe yagenze abadde akola byakulwanyisa Somalia UN envoy awe bamuyita na UN envoy UN abagikiikirira akiikirira ki abakiika UN y'omu ku bantu ng'ekutumyeyo UN kyalo kiri masuuliyita UN aliyo masuuliyita balamuruba nga zibayitako buyisoma UN kiki United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte ndabye nga kugambye nnyo ebindabyo Simon Mulongo naye ava waabo koza odwagenda inza okulaba bawajja Kitutu erudde azze inza okulaba ajjayo ebyapa bina nga byewakiso koza ettaka lyabbeeyi byewakiso omuteeko nga bwanika bade ndi awo MP aliko kitundu gyava naye azze bali substantial yamanyika mugala ku luzungu bayita substantial sureties bazitowa
kubanga omwami asobola okuzukusana gamba ekyogenda mu kkooti oli aliwo gudi asobola okukozesa ebitongole ebye n'akunoonya bwe bya security n'akufuna omubaka wo era asobola okuba n'akasimu ko n'akufuna omulamuzi bwenyi bwagambye abantu boolese n'azalawo boolese kibulamu Alex nekino kyamubuuza nti gomanyi baddukanya constituency akakatu kakulu yekimubuuza omanyi baddukanya constituency era mbuuza ku Yamabaati nga mbuuza omanyi baddukanya ani nga mbuuza naye ng'otaategera lwaki wakeera nti gomanyi baddukanya constituency bwekitegeeza buli kyofuna oyagala okitwaleyo kali mukama wo yagambye political capital action nti abantu naye mugwonoonya political favors abantu bakwagala media alesa Amabaati amasuuliita yonna gyaba ne mulaba nze nsaka kati akagambo kansaka era mulimu ensonga endala mulimu Nabbanja prime minister kitutwale wansi wa Nabbanja kakiwana gugituuge Nabbanja wanikira ku kitutu nimpa Amabaati oba Nabbanja kitutu yaliganye ku Nabbanja Amabaati mukama wangu akusabye Amabaati okagamba aganabbanja agajjawa kitutu yamuwa kitutu yamuwa ani mukama wa kitutu Nabbanja mukama wa kitutu wangi Nabbanja mukama wa kitutu ani awa Nabbanja Amabaati kitutu awa Nabbanja Amabaati so Speaker bulungi speaker n'ensonga nene eri structure era ndowooza Mwai Museveni nga tawandise na kuwandiika yali badde ffe mwekiriza tugaa nti gunsingidde ddala naye kuba agakonde ayina bwaddukanyiza gavumenti ng'erekawo ebituli okukola ebyolamedi bikolwa mwanyinaffe Nabbanja okutuuka okugamba nti bannange abantu b'enkulembera banene statement nene bansiwa ate kakituufu bamusinga kiso maybe otunira cabinet omukazi gy'omugamba mbu ye leader of government naawe n'obatunira bakulembera maybe okimanyi nti waliwo manager abalakiza ku managing asset mbwe omujja Kampala babuuza yakusambawo yakola atya ekyo kyokka abo abasamire kimulegemeza bakulembera wona gwagamba ono manager muto kyekava ku mupiira akulembera atya kyoba nawe ati balese omusajja nga bamwogera kibaita profiling citation nebagamba ono gwe tuleese alina obukugu bwe buti ne bwe buti okuwa confidence bano bagenda okukulembera mbudala mufunye manager medi ntera okugamba n'abantu nti omuntu omukulembeze abira freedom bearer medi tulina confusion eri mu Uganda okukozesa presidential system ne Westminster system. Presidential system, president yaba leader of government. Westminster, prime minister yaba leader of government. Nga bola be Bungereza, bola be Italy, bola ba Israeli, bola n'ensi endala zotera okulaba mulimu Kabaka kanzira tulisa. 89.2 business kakajjanako ye leader of government yaba nanyiniyo. Mu luzungu tera ogamba mulimu lwa politics, the back ends with me. Wawolo bagala okola musango wano nga MD ajja n'ogenda ku poliisi aga ezo kangenezi mane nga yaga nti nze namutumye kakati okutte omuntu afaana bw'atyo mukazi wattu oze n'omuwa ekifo ekifaana bw'ekityo naye ng'ebirowoozo bye bibeera kakumiro oleesa omukyala kitutu ebirowoozo bye biri samuweeye bugisu namisindwa oleesa buli omu ng'alina kakonstituensi ke buli lwaba alowooza obwongo obudduka kakonstituensi kiringa oli okuwa litanzi 5 ez'amafuta okugenda ejjinja omwana ababodaboda ogenda nobasanga anyayo 2 n'omugala lwaki tonyayoko 1,000 lwaki tonyayoko 2 kubanga ye amanyi ali wano kakati n'omuwa ekintu nga kimwetaagisa tamanyi babala mafuta mangi era kyensiba wano mbagamba baminisita baali badde nga tebeetaaga kubeera babaka ba palamenti ekyo kyaliyambye palamenti okukola omulimu gwayo okucheckinga executive minisita n'abeera nga mubajja bano bakiwana kati abateesimbawo n'abalala nga bafuuka baminisita n'abanga ebirowoozo bye bya Uganda nga buli atunuulira ekintu amaaso gamugamba gano amabaati gamala Uganda
bwambya buli magazine ensigo zimala Uganda naye buli lwabalamu bwati nabala kyeki nagende Mityana nga buli lwalowooza bwati akantu kakirya ki Mityana bw'omugamba amasanyalaze olwo ogenda okwera bula omanyi gundi bali minisita amasanyalaze ekitundu kyonna kyajjula amasanyalaze ne bala gundi bwe yali ow'ebyobulimi ekitundu kyebwe nga buli lwalowooza bwati obwongo bwe busibira ku kyalo kye bino ebintu Mwai Museveni yabiteekateeka era abimanyi mu kitabo ky'ono omukyala Maria Matembe akyogera Matembe nga bamukuba embalala namugamba akimanyi minisita bw'aba alina okulowooza eno ng'atalina constituency kanaalemu okugabanya ebitule ng'omulaba akinnyonnyola akikola ki akimanyi so kino kye tuli mu kulaka nga n'otulani wali badde olowooza nojja n'okuba conflict eno Mwai Museveni agiteekateeka agiraba medi twagyogera wano ne tugamba mukyala Nabbanja tetumuyinaako koko ne mukyala Nabbanja bamuwadde omulimu omunene omuzibu watajja kusobola bambi lwaki wananyigira mbaka wange Semuju ng'amubuulire Semuju akoyakozesa ekigambo kikola naye nga kirategeeza nti office gye bakuwadde nga mwanyinaze nga nnene ezibu nojja n'omugamba mbu deputy we nga yabadde speaker we media speaker abadde kuba speaker emyaka 2 kubanga oba deputy oba speaker n'ogattako oba emyaka aga okuva 89 ng'omuntu alina profile nga bulijjo ogamba bwendi kulanga kukozeseza njagala kubeera nga ye abadde asayininga empapula ze mu pate mukyala Lumumba mbo naye deputy we abadde secretary general abadde minister yaliko chief we kwaka nga byonna byoyagala okubeera ebirooto abirina ne bajja nakusimbira Kahindo tafiire gobakobawo mu government agamba I can cause trouble era ne bagimuzaamu ow'amaanyi agafaanana bwe gatyo n'omugamba tugwe boss we n'okwata Muhwezi eyagamba Justice Ogola nga mukazi ebuuzo mu kooti namugamba maani gwali luddawa nga tulwana era Ogola eri w'amaanyi nakakana tumenye baani tumenye ki nti abantu mukazi wattu bamuwadde wawulya nga bagamba nti gundi yazze n'amusirisa n'omusiriza olwo oyafuluma mu mawulire otafiire bwe yamusirisa mu miti naago tolina ky'oŋŋamba ng'era mukazi wattu alina kyamukola ki kyamugamba Nabbanja muzira mukazi wattu alwanye na nnyo bambi yagenda n'agamba ennamirembe nti bampadde ekifo nange sinakiwulira mu kirina gavumenti mu nsi endala bwe ziba zikola gavumenti Mwai Museveni gundi mukadde waffe enjuba mu katabo ke The Big Trial akoogera nti baamuleka ng'awa abantu ebifu nga tabeebuuzizzaako olw'okuba yasooka n'akola gavumenti nga nnungi abantu ne bamuleka buli abantu gye bakola mu nsi yonna gye bakola omuntu omuyita n'oyogera naye ono yali badde abuuza n'abaana baseeke bannaano gwe twatuwa obwa prime minister ono yabamu ne bakola gavumenti y'abano mwami Kiwaana tagirina mukono naye banga ya muntu omu alaka n'aka gurupe kayizibwa katono akamuwa amagezi kakati bw'osanga abantu nga bali waliwo gwenza okudagaloga naye kati ono yeetaaga ofiisi egaba twalina omuntu nga tulinaye mu group nga mwogezi mulungi naye nga omwasente okugabanya banne nga sente azirya kati baga nti ono alina talent ey'okwogera tujjamu ankwogera ate sente tuzikwase omulala yajjo zitwala kakati nawano olwaleero wali badde omanya ani gwenteekawa nga balina akakiiko mu kibiina kyabwe akaverifyinga abantu ne bajja ne bakozesa ne interview ne boogera naye nga medi twagala kuwa kwogerera gavumenti n'ayogera naawe n'oyogera n'ogamba byoyagala n'ogamba byojja okusobola ne byotajja kusobola n'otawulira ku radio ku CBS breaking news cabinet reshuffle Medi Nsereko kati mwogezi wa gavumenti obaddawo kuba Medi okudde banegudde ddala kituufu nga naawe tokimanyi mu kituufu n'oyagala onookubira CBS ekubuulire wamma lisiti ani yagibawadde obadde owulira kyova olaba nti olwaleero owulira n'abantu nga babawa akasente basoboke kakati abantu abafaanana bwe batyo buno obubbi Medi bw'olaba tebujja kuggwawo kubanga abantu ba MP ebifo kumpi bagula bigule eri abalonzi bwe bakikola Medi bw'ajja wano tebakukubira simu nyawo tulo ku CBS tebakuyita ne mwogera ne bakola tamuzi oluusi n'oyogera n'obudde bujja kusobola okukola era program ntya nedda ez'akawungeezi ezo zijja kunkolera tukole sabbi nti ajja kukola ki nti naakola ngenda kumeka mu wiiki nti bweziti omusala guli gutya
naye kati olwokuba tuli olala wera bwekyewunyiza wona abantu abatasobola kwewunya olw'ebbula ly'embi teryalaga nti gwonna gwompa ki nyina abantu akweza message nfunire omulimu gwonna naye ngaokola otya omulimu gwonna n'omugamba kati nzije gwonna labire nga mbate ekyo sikisobola nzije gwonna akola kino so nti Mwai Museveni guno yekuba ebikonde nti ekizibu kino naye mwali bw'aba ayagala okisolvinga ayawule gavumenti atandike n'okulowooza ku kwalite y'abantu bawe ekifo ky'okuwa abantu ng'alowooza wa gye bava eddiini ze balimu oba ne sex zibakola ki n'ekikula kyabwe kubanga ye bwatyo bw'alondera agamba nti benkulembera bansinga obuyigirize oyo omukubira saluti era wona musaane mugamba oli mukazi lweyasooka okutuula yagenda ekaseese ng'ayogera ku zibulangiti nayina mwanyinaze ku tv naye ng'atumya omukazi yali amutunuulidde bw'ate luzamuga wuyinza kukola kigwe kapere gamulaba taliiwo gitutu yitibigwayo bachelor of science degree in chemistry geology awulire nasoma postgraduate in education nafuna masters degree na faculty of geology geoinformation science and earth observation yasomera Netherlands no mutabani wa Bomayanja nasomera Netherlands nasomera Uganda Matters wano Uganda Matters olukakumi yasomera Netherlands yali nnyonyi kazi kyekatono tya olebumwa medical ntwala omukisa guno ndowooza omwaka nti gwonna badde siwiranga kowano nga gwa busiraamu omwaka guno mwanga tugenda obudde butuweddeko owenda bayebi njaga kutwala omukisa guno okulamusa ku baami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka media kindeese olwaleero wano size nga muwanga panelist nzize mu kifo kyange nga sentebe ababaka abava mu Buganda ngikindeese nange naffe kugatta ku ddoboozi eri Obuganda bwonna eri abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka bonna buli awulira nga alinamu amaanyi agadduka omulundi guno funa engeri yonna oba oddukira mu lujjaalwo oba kumpi mu katawuni kammwe twekolemu omulimu tusobole okulaba nga tuteekawo ekyenjawulo okwagala okusiima amazaalibwa ga bbaffe Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo era lunaku lw'enkya palamenti ejja kujja wano egule kozibazita kit emijoozi gy'ababaka bonna kokas kijja kujja wano egule gundi gyonna n'abakozi tugenda bagulira n'abakozi nga baagala okugyetabamu tugenda bagulira era n'ababaka tubakubiriza buli omu constituency ye abatasobola kujja mu gino egyawamu bateekewo emisinde egy'enjawulo omulundi guno tuveeyo tulage obwagazi obw'ensusso ndowooza medisi jjangako wano nenkola bulango bwe butyo naye kinkakatako omulundi guno ey'enjawulo okuvaayo tujje tubeerewo mu misinde gino kubanga twetaaga okulaga obumu amaanyi n'okwagala kutulina eri Ssaabasajja Kabaka teki tuyinza kumuwa okujjako okusiima ffenna ne tubaye n'asiima n'atulabako njagala mbyogere butuufu ye n'asiima n'atulabako n'olwekyo ndi wano okukunga abantu bonna aba Buganda mu ngeri ey'enjawulo bannaffe ku luno tukolewo ekyenjawulo bulijjo kiba kyanjawulo naye ku luno tuteekemu akajanja n'okusussaamu mbaagaliza emisikisa gya Katonda gyonna gibeere gye muli nekya banaabaayo medi ku nsonga gye nsanzeeko wano mwogerako ono agamba ateeke political action nsomye ebbaluwa ya president buli mbaka yamuwaddeko amuwaddeko nabbanja agamba siyinza kukulembera abantu bansinga buyigirize njagala medi abatuuliriza bategeere kino ekiriwo kipya oba kikadde kiwanda ono aludde mu byobufuzi abenaremu nga bakampeininga mu byalo emu kampeyini gye bakozesa nti tugenda kusaka
era bintu bingi ne babitukanoga nti bwe mumulondo olugogo lugenda kuba oluseke luba luzibikivu. Nolwekyo ebadde enkola yaayo ya bulijjo okwata ebintu bya gavumenti n'ebitikka abantu. Abantu bategeere nti bw'olonda ono Kiwanda atuuka ewa pulezidenti ne baba tayogera ono yajja okutuleeteramu ebyange byofuze ebyange mbikoze nnyo nze siimirirangako wali muti gw'amasannyalaze sirinnyangako tractor ekola kiweerima nga nsiba ngamba abantu nti obuzibu obulimu ng'otekawo ebyobufuzi ng'ebyo oba oleeseewo ekizibu kimu ota system medi tulina okuva ku LC okutuuka ku kansala tulina subcounty tulina amagombolola tulina district. Kakati ebintu byavunda bitya tikikwetagisa gwe prime minister weetikka amabaati ogatwala abantu bagaye nti wuuyo otuuse toba gwe minister wa finance ate jo wa finance ali bubi Matiya Kasaija ne Nabanja. Matiya Kasaija ayina etteeka bagiyita Public Finance Management Act. Etteeka eryo lye lifuga ebyensimbi mu Uganda byonna. Teri ssente gye tuyisanga teri tegenze ku vote sente okuziteeka ku vote ku nti za medi za production za studio eno oba wawaayo activity byogenda okukola mu ssente ezo. Kati Minister of Finance buba bwewusa bugenze bwakankozesa ekigambo ekyo kuba kyekituufu kwasinaayo kira kyenalikozeseza buba bwewusa kugamba nti nze nasanga ewange nga batutteyo amabaati nga wali mu vote yo ze ng'oziisa waliwo vote zebateekako eneegenda amabaati ewo era oteeka omubuuza ago gompo gajje ku vote ki ba ye yagimanyi. Kati Nabanja prime minister wa Uganda oba abalala bonna ne president agezaako okubeera segregative agambe nti kakati bano abagakwata ne bagatwala ne bakola ebyabwe ne bagagaba ku bintu byaki ebiri private ebya government ebya constituency bali nonya chi popularity nagati mu NRM chi popularity oyo bamuyitanga sabotage balina ekigambo kyakozesa subversion walinga naawe akola ebyokwonoona nga bokozeko nolwekyo ng'ayagala kugjamu abaana n'ebyana naga nti bano ababitutte ne bakozesa obwo bubbi. Kati kasita oteekayo emiteeko egyo singa twadde mu nsi etali yaffe abalimi b'amatooke okuva ku speaker ogenda ku prime minister ogenda ku bonna singa balekulidde dda kubanga n'okubanga balina ofiisi zino nga temubabuulirizaako. Kati gwe sinza KAIJA n'ayita Nabanja amugamba ati gwe prime minister amugamba nti tuula wano binyonyonyole so bonna singa balekulidde dda naye ki ekireese wano medi njagala ogenda obuze twagula enkumbi zayonga za bukadde bilioni 8 netugula enkumbi buuza bano bazigaba bazeetikanga bantu ne bazitwala nega nti ono yaleese enkumbi era nze wange eyo bazigaba bafunanga opponent wa muwanga ne bamuwa enkumbi ne bamuga nti ezandibadde eza gavumenti zasibira wa muntu ewange zasibira wa bave kyeswa mafumu ewe zayita ku district store nezigenda akamwogere kukuba kino kinako obujuju nezigenda erugali ye butambala gyesembe eyo gye bazijjanga ne bagabako endala nezigenda ne mukatale. Si kyekyo kyokka bw'obuuza bano tractor bazigabidde baani ogenda okusanga nga tractor nazo zigenze mu bantu bw'obabuuza badde bagaba batya embuzi naki bwe bibadde. Nolwekyo enkola eno ebyayonooneka pulezidenti yennyini yekazaala bulwa kuba naye yennyini ogenda n'omubuuza nti gwe bosi sente zino zogaba gaba ku bbaluwa ku baasa na biki zozowa obukadde bw'ozijjawo tumuwa donation nogeruka nga zagabye zisusse noga kati gwe mukulu gwe zogaba ozijjawa anti tumuwa donations budget ne beggwawo agaba nezisukka n'omubuuza kati gwe ozijjawa zowa abantu because
betunaba tunalongoosa enkola eno tugende kuviira ddala waggulu ani atandika okwonoona ebintu bino tolina bwogamba bano bannabbanyi tumusaasira atalina amaanyi tagwa ddalo nduuli ogamba ate teyasoma ate yagoyeki omukazi watu no atalina amaanyi tagwa ki ddalo yatula kuba prime minister era abadde abugiddemu by the way ng'akola abalala ebyabalema tubadde naye eyo mu byalo nga nabbanja is an effective prime minister kubanga ate ensi ezimu John Major yafuuka prime minister wa Bungereza nga si yasinze obuvivu ng'ali kondakita y'omu ku prime minister abakolera Abungereza so okusoma obusomi si kyekifuula omukulembeze medi wano tolina masters degree mu mawulire era ogenze n'okuddayo kugasoma nga wakola dda programu eno nkumbadde wano omukulu ogenze okudda emakerera okusoma amawulire ekikulu bamuzaalira mu mwezi gwa Mutaala twakoze bwe tutyo neyanza nnyo ne beena yatukolera omulimu okusinkana nze nembawa ssente